agiwulire nzize mugambe nammwe mbagambe era olunyiriri olwo mulumuwe olw'omusanvu lunyiririrwe. Nabagamba ndi mulwadde ennaku zino wemberedde omulwadde mbadde nkyatudde waka nsobole okuwona. Mbadde sina nnyo bintawaanya. Nina time ensoma Bible version zonna nziyina, soft copies nziyina, hard copies. Neebaka nendooza nensaba nennoonya Mukama komba bwemba mpulira nga bwemba nina kyendeese mba nkireese kuba mba mmaze n'okisasulira omutango. Video olunyiriri lw'omusanvu lulwe era ngenda dwogerako nga mugamba nammwe chapter eyo yonna tugenda gisoma gye tugenda okusomako leero. Samwiri ekisooka essula 10 erina ennyiriri 27 olulwe lwa musanvu endala zonna zaffe. So njagala osharinga evidiyo eno mugimumpere, bwe mutaagimuwe nzinja gimuwa, bwe mutaagimuwe era nzinja kugimuwa, mbabuulira. Kati mugimuwe nange ngimuwe. Now mu Bible and politics olwaliro ngenda kwogera ku ki? Olugendo lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ebyobufuzi lwatandika ng'olw'okusaagirira. Bangi tebaamukkiriza kubanga baali balowooza nti muyimbi atalina ky'ategeera mu byobufuzi. Baamunyooma kubanga baamulaba ng'omuto. Emyaka gye yayingira ebyobufuzi ng'akyali myaka 37. Bangi ne bagamba leero oyo aleese katimbawo wa music mu byobufuzi alowooza anaamalako. Abaamunyoomanga ate olwaliro kati bamuvunnamira. Abo bakkiriza kikyali. Bangi bakkiriza kyali naye tebaagala kukiraga kungulu, bakimanyi mitima gyabwe. Naye mu kungulu wano bagezaako okulaga abantu nti oyo talina kyatusinga kubanga tuludde ebyobufuzi omumusinga. Kyagulanyi Robert Ssentamu ebbanga lyokka lyamaze mu byobufuzi abitegeera okusinga abo ababimaliddemu ddala emyaka egiwerera ddala. Kyova olaba nti ebintu engeri gy'akwatamu ebintu bye mu byobufuzi ya kisajja kikulu. Ebirowoozo by'alina byawukanira ddala ku abo abaludde mu politics era nga bamwewaanira namu. Baali balowooza nti okuggyako Mwami Museveni galina kubeera maanyi ga mmundu kubanga era bangi batandika okumuwa amagezi nti bw'oba onaasobola Mwami Museveni funa abazira kisabe weekwatako bakuyambe bakuwe emmundu. Naye ng'ajjukira nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ekintu ky'asinga okwagala ennyo gy'emirembe. Akimanyi nti bw'akwata emmundu mwangu wa kuggyako Mwami Museveni. Naye weebuuze bw'okwata emmundu abantu bameka boonooleko balufiiriddemu abatalina musango. Mukadde kano tuvumirira ebikolwa bya Mwami Museveni bye yakola mu myaka gy'ekinaana ng'ajja mu buyinza. Abantu be yaliko atugumbudde ng'ava eruweero weewaawo nga ye agamba nti baali emitwalo 5 naye kikakasibwa nti baawera akakadde k'abantu kalamba nga yaliko akatugumbudde mu nsiko. Ne bagamba nti bwe tudda mu mmundu olwaleero ali tugumbule abantu abatalina musango. Kyagulanyi Robert Ssentamu yasalawo okukwata ekkubo ly'amateeka amuggyireko mu mateeka era bw'amutuusizza olwaleero ne Mwami Museveni akkiriza bukkiriza nti awo omusajja nsinze nsumika. Kyova olaba nti kati ye yakozesa magezi era agenda kujja Mwami Museveni mu buyinza. Abalowooza okukozesa amaanyi era bakyakozesa amaanyi okulaba nga balwana Kyagulanyi bamuggyewo ku maanyi. Weebuuze nti ye akozeseza amagezi okuggyawo Museveni eyalemerera abeeyita abanene. Bo bano abazze obuzimbi obufuzi okukozesa amaanyi omulwanyisa banaamuwangula. Byonna we tuli tujja kubeera tubiraba era tujja kuba tusobola okubikutuusaako butereevu. Haji Ssettuba yagikutuusizzaako ono musomi wa dduwa. Haji Ssettuba tagaba ddagala akusomera busomezi dduwa ze ate ne zikufuukira ekyomugaso mu bulamu bwo. Abaasomeddeko ku dduwa ze bakkiriza nti wamma ddala kyakola gye kiri. Bwe gwatanasomera ku dduwa ze naawe mukubire ku ssimu ye omugamba akusomere ku dduwa ze ojja kufuna enjawulo mu bikusoomooza. Essimu kwogenda omukubira eri 0703 31 39 25.
tuyamba ati kati ffe abasajja ba Katonda tuyambe His Excellency Kyagulanyi tagwa Sawulo we yagwa naye Mukama amulonze nga bwe yalonda Sawulo. Awo ensimbi akati bwe tutuuka mu Bayibuli wengenda okutandikira share the video wengenda okutandikira tutemeetemu olugendo lw'enkyukakyuka gye twalujja mu Bible and politics ne we tuli kati. Ogenda ongangale ng'okaaba mbu wewe Abanyarwanda batumalawo bw'onooba bw'okirabye bw'onooba okiraba nti waliwo we tuva waliwo we tulaga waliwo we tugenda wali ogende ng'okitegedde nti oyongeramu bwongezi maanyi kuba obuwanguzi buli ku saidi yaffe. Bible and politics ngenze mu secretariat ngende mu politics tugende mu kigambo kya Katonda. Maureen Skincare yakutusako program eno wonna wooli. Maureen akola ku Lususu. Rain munne wa Kasozi Maulana and Kasozi mubamanyi Maulana Kasozi and Rain. Rain olwaleero atikiddwa ku St. Lawrence University. Webali nnyo mutuzaamu amaanyi omulembe gwaffe nagwo guzuukuke gubeereko ebintu bye gwekolera. Rain tukukulisa kuliko ebitabo sisobola kulema kukyogerako ekyo. Eyo nga nvuddeyo njagala okwebaza bannayuganda mwenna ebintu bye muzze mukola mu nkyukakyuka buli omu kinoomu ne mu groups ne mu birala byonna nga bigatta ku nkyukakyuka naddala mu abakyalemeddeko okuva gye twava bannaffe bangi abakongose olw'okulimbibwalimbibwa olw'okusuubizibwa ebitaliiyo n'olw'ebirala naye nga mukyayimiridde naawe yakongoka naye nga olina we wakolera ekiriyo oluggi lukyali luggula osobola okukomawo naye paka nga tugguse. Njagala okwebaza bannayuganda abali e Uganda mwebali nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza ba fighters aba online abajja abataddeyo face zammwe muli baakabi nnyo naye comment section ate mwe muli baakabi nnyo ababeera nga mutupushinga buli lunaku ne mutubanja nekifuuka ebbanja nga bwe tuba tetuzze n'okwebaka tosobola kwebaka ku lw'okuba mmwe abatugoberera. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye akensusso olunaku lw'olwaleero njagala kwebaza diaspora. Abantu b'omu diaspora abalekayo ebyammwe ne mugenda ku nguudo ate mmwe muli baakabi nnyo. Mwateeka ekirungo mu revolution eno. Muli baakabi nnyo. Waliwo bamaama ab'e Boston. Waliwo abakyala bali e Boston awo Regina. Mama Stewart. Waliwo Mama Teddy. Nalubwama. Tone. Sisobola bamenya ne mbamalayo. Naye waliwo Peter. Waliwo abantu mu diaspora awo nga ne bwe muba babiri basatu waliwo maama omulala oba mwogera erinnya waliwo maama abonyebonye ne revolution bamukuba emigo gy'akayira kujja naye bannaye tulabye ebinene Mukama Katonda. Waliwo abantu abali mu revolution nga bo baali ne kayiira ne balaba nga Uganda etomera tebasirisanga revolution paka leero. Waliwo omukyala bamukuba emigo gy'akayiira n'olwaliro enkovu aziyina teebereza okukuba mu mirembe gy'akayiira nga n'olwaliro kyali mu revolution. Bane ba mikwano mwebali nnyo mwebalire ddala. Bwe nva kuba mu USA ne ngenda mu ba Europe, England, awo Germany, Amsterdam mwena Europe awo. Bane mwebali nnyo abantu. Professor Nico. Abantu abakwata revolution ne mu diaspora ne mugitwala ku nguudo za diaspora
Kabuye Boston ye najjamu nebi bannange kwagamba bwe tumenya amanya tuba tetusobola bamalayo era bwewera bambi sikumenye erinnya togamba mbuno basikwogeddeeko babiki tetusobola kubamanya mwenna tubamalayo naye omulimu nga okwata waliwo gurupu eya Europe kibuyaga bomu mwami Ssennyonjo waliwo abantu abakulembedde bannammwe wano abakulembedde mwebale nnyo ate nammwe abakulembeddwa nga buli lwe babayita mujja bannange mwebale nnyo mwebalire ddala Museveni bwe yazibikira e Uganda yalowooza akimaze ne muzibukula sayidi yeeno tetusobola bamenya ne tubamalayo naye bannange mukola omulimu ogw'amaanyi mbeebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange kuba temuba kubeeramu nti abazungu mwababuza otulo lunaku ne mubeera ku nguudo nga muleekaana ne bakyusa ensingo bayibuli egamba nti Batimaayo yajja ku luguudo n'ayita Yesu omwana wa Dawudi Yesu omwana wa Dawudi osaasire Yesu emirundi gyawera mingi nga waliwo n'abalala abalaleekaana bayibuli egamba abantu baali bangi ekikulumuko ky'abantu kyali kingi crowd naye n'alemerako ng'ayita Yesu omwana wa Dawudi Yesu omwana wa Dawudi okutuusa Yesu bwe yawulira eddoboozi lya Batimaayo n'agamba oyo omusajja ng'eno baamugamba sirika totuleekaanira sirika Yesu n'agamba nedda agamba ki n'amubuuza ogamba ki n'agamba njagala kuwona njagala maaso gange njagala kulaba n'amugamba laba mwebala okuleekaanira ku nguudo za Bulaaya ne US ku nguudo z'abazungu nga temukoowa mwebala okuleekaanira ku nguudo za Facebook nga temukoowa mwebala okukola bye mukoze e Uganda nga temukoowa enduulu ekyusizza Africa enduulu ekyusizza Uganda enduulu ekyusizza ebyenfuga bya region eyo twagitandika 2019 nga His Excellency Kyagulanyi azze ne tukuba endulu ku Facebook ne tukuba endulu everywhere endulu n'ekyusa Congo endulu ekyusiza buli kimu baneete mulowooza nti tetulina kye tukola oba temulina kye mukoze abadayasipula mwebale nnyo kinkoze bubi sisobola kumenya amannya gammwe gonna nengamalayo naye mwebale abamu mutyo bamenya amannya kati nsobola okujja wano neŋŋamba Senga Latifa Ssenyondo nagamba amannyabo omwana asomye bannaye Kapalaga nagamba uwe maama nze omwana teyandinjogeddeko kati abamu temwagala boogerako naye nga mulekayo byonna ne mugenda ku street Mukama abawo omukisa tetulina bwe tusobola kubeebaza naye olunaku lumu mugenda kulya ku bibala by'entuuyo zammwe olunaku lumu mugenda kulya ku bibala by'entuuyo zammwe kanyanguwe ngende mu Bible and Politics tusome ekyawandiikibwa ky'olwaleero Mukama ayogere n'obulamu bwaffe leero excuse me leero siri bubi nnyo temweraliikirira amawano gajja kubaamu matono tegajja kuba mangi ng'aga bulijjo tansooka enywemu olwekyo ekirala bambi temukoowa Kakwenza yagamba munkubye ngenda ku buliidinga ink si buliidinga musaayi Kakwenza weebali nnyo weebalire ddala ne diaspora mwenna Mukama bawa omukisa now waliwo omusawo ali mu State House e Nakasero bamuyita Mbindule avudde mu West Africa awo we yavudde okukola emikolo okulaba oba mbwe ngoma ekyali mu famire ya Museveni era bagambye emikolo gye babadde bakolawo ennaku zino gye babadde bakola balinda waliwo mbwe enkuba egenda okutonya e Uganda egenda kuba ya bulabe nnyo egenda nakutta abantu mu Kampala bagiteeseteese ng'egenda kuba ya bulabe nnyo
muwulire ebintu byenjogera. Bateeseteese enkuba mbwe egenda kuba y'amaanyi, egenda kumenya buli kimu kuba balina kye bajagalamu. Bagenda girembekamu amazzi ago ge bagenda okulembeka mu kisasi kya State House gye bagenda okukoleramu finale okumanya oba weebali oba tebaliiwo. Enkuba egenda kuba ya bulabe nnyo mu Kampala oba mu Buganda oba mu Uganda. Mark my words. Ate musabe omusawo wali Nakasero bateeseteese enkuba egenda okubeeramu amawulire agawaawaza abantu amatu nti yatutte bino, yatutte ebizimbe, yatutte abantu, yatutte emmotoka, yatutte omwala, yatutte buliigi, yatutte biki. Bagikozeeko emikolo kati balinda nkuba. Bagambye within 7 days, kati sinamanya zatambuddeko oba tezinnatambula. Abasabi muwulira bye mbagamba. So eyo enkuba bagenda girembekamu amazzi ge bagenda okukolerako emikolo bakitegeere oba weebali oba tebaliiwo. Ekirala n'olwaleero mu State House confirmed Katikkiro Mayiga takyali Katikkiro, naye era still olukiiko olujjako Mayiga luli mu gavumenti, batudde mu gavumenti n'okuteesa dda mu bigere n'engeri gye bagenda okukikwatamu. Statement eyite mu Buganda naye nga Museveni bakanyiza bulungi Mayiga okuwummula ku bwa Katikkiro kubanga takyasobola kukola interest zaabwe mu Buganda. Eryo eggulu eryali lirina kubeera ku Monday lyabadde lirina okubeera mu wiiki eno bwe twabyogera ne baskipingamu. Oyo omusajja w'amawulire yayogera ku Monday, simanyi ku lwa pressure, simanyi bunayogera ku bya Buganda mbu ne pressure, yali alinako empapula z'okukyusibwa kwa Mayiga. Naye olw'okuba twabyogera twabisomera ku social media ne baskipinga, n'olwaleero bazzeemu okakasa mu State House Mayiga is out kwekyo ekifo.